abatulaba abalaba programu yaffe Enganzi eyomboze omukenkufu balamusizaako nnyo era nembeebaza okutwalanga obudde buli lwa Sunday ssaawa 7:30 okutega programu yammwe Enganzi. Nga bwe tuzze tulaba ebintu bingi nnyo, tulabye sukaali w'obutonde, amajani ga kalitunsi agawoomera ennyo ne omudalasini ku Sunday ewedde oguyamba ku birwadde ebyo byonna bye twayogerako. Ne leero nsazeewo twogere ku kintu kye mulabako buli lunaku, abalala mukiina eyo ku ttale naye nga mwakikyawa mwakisuula dde eri abamu mwakisaawa n'okisaawa nga kyekyo y'ensogasoga. Ensogasoga abasinga tugimanyi era nga bw'oba otunuulidde ebyafaayo by'ensogasoga, ensogasoga eno yasibuka eno busoga n'erinnya kwe liva nti ensogasoga, nti yasibuka eyo busoga ng'ekula wabbali w'omugga guno Kiira oba gwe gye tumanyi nga River Nile paka Misiri. Ensigo zino zaatambulanga, ebinyonyi amayiba gaabitambuzanga paka Misiri, era Abamisiri be baasinga okufuna mu nsogasoga eno kubanga bo baagikozesanga n'okukola ekitangaala ekiro nga bafuna obusigo buno ne babusibako kapamba ne bakoleeza kugamba bafuna olumuli ng'alusibyeko pamba n'asibiramu n'ensogasoga zino n'akoleeza ne zaaka ekiro kugamba amanyi zaaka. Era abamu abatamanyi nti ensogasoga zino zisobola okuyamba okwongera amanda gaffe gano ge tutera okukola aga briquettes okulaba nti gaaka bulungi. Omanyi amanda ago galina ekizibu kimu nti ganguwa mangu okukola evvu, naye bw'oba otabuddemu ensogasoga kiba kirungi nnyo. Gwatulaba tamanyi ensogasoga era atanabazifuna, mu luzungu ze bayita castor seeds. Castor seeds abantu abasinga mbalabye mukozesezza nnyo ekintu kye bayita castor oil, naye nga temukimanyi nti castor oil y'ensogasoga. Olwaleero mu mboozi omukenkufu njagala nkulambulire obulungi nnyo ensogasoga eno ogitegeere, omanye nti ebbanga lyonna obutamanya bulina omuwendo munene nnyo, nti bw'oba otomanyi n'ekikyo kikuguzibwa ng'ate oli akijjewuwo. Ensogasoga eno evaamu butto oyo mulungi nnyo, naye ate nga tukimanyi nti ensogasoga nga yo ya mutawaana. Kyova olaba bajjajjaffe baagaananga abaana okulyanga ensogasoga, ensigo z'ensogasoga, kubanga ensogasoga zino zo ekyamazima ekikuta kino kirimu ekirungo kya ricin. Ricin kye kirungo ekyo ekikola ng'obutwa, era kyova olaba abantu babagaana okulya ensogasoga. Naye ffe olwaleero tetugenda kukitya, tugenda kulaba engeri gye tusobola okugyamu ekirungo ekyo ekya ricin. Tukikola tutya? Tugenda funa ensogasoga zino zennyini tuzisiike. Bw'ozisiikako nga bwe n'abalaga, bw'osiikako ensogasoga zino ekirungo ekyo eky'omutawaana kivaamu. Nga bw'olaba soya bw'oba omufunye nga mulamba nga baakamujja mu nnimiro n'omukubamu akawunga tebakikkiriza, kubanga soya naye alina ekirungo kye bayita trypsin inhibitor ekiremesa ebirungo byaffe eby'omu lubuto okukola, enzyme zaffe okukola. Naye olwaleero abantu abasinga babagamba basooke basiike ku soya ekirungo ekyo ekibi kiveemu, oluvannyuma abantu ne bakozesa soya oyo. Ne kino ku nsogasoga era nakyo bwe kiri. Ensogasoga zino tulina osooka ozisiikako then ne tumala ne tufunamu kabutto bwe kati ke bayita castor oil. Lwaki castor oil? Castor oil ono yeegulidde erinnya mu nsi yonna olw'ebirungi by'alina, ebintu byonna byatuyamba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ekisooka, butto ava mu nsogasoga ono castor oil ayamba nnyo ku infections. Infections zifuuse infections. Tugenda mu kibuga mu toilet zino ez'olukale, bambi oluusi abamu abazirabirira abazirongoosa tebafaayo nnyo kukozesa sabbuuni na kulaba nti batta obuwuka. Ogenda okakkana ng'abakyala bafunayo infections. Naye bw'oba nga ogenze mu toilet bwe zityo ofuna bufunyika butto ka nsogasoga n'okasiigayo eri mu bukyala n'oba ng'ogoba infections. Kugamba ensogasoga yatusobola okugamba eri antifungal, etta obuwuka obwo bwonna bukandida obuleeta infection. Era nga waliwo n'amaddagala mangi nnyo abazungu ge bakoze, ng'ekirungo ekimu kye bakozesa ricinic acid y'obutto nga kye kirungo ekyo ekiva mu nsogasoga. Era ensogasoga tekoma bukomi awo, eyamba nnyo ku nviiri zino ezirimu situka. Abaami balina situka, abakyala balina situka, osobola okuddiranga butto ono ow'ensogasoga n'omusiiganga mu nviiri. Nga abasinga gwe tumanyi nga castor oil, naddala ono ali nakyo, so oli owabali gwe bakozesa chemicals okumunyiga, ono gwe twogerako gwe anyigiddwa mu mbeera ennungi ey'obutonde. Osobola omusiiganga mu nviiri n'ogoba situka asumbuwa nnyo abaana, abakyala abasibye enviiri, oba osobola okumugoba ng'okozesa butto ono ow'ensogasoga, n'abaami bonna abasobola okuyamba. Era akola nnyo ne ku mugaba.
butono w'ensogasoga akola nnyo ku mugaba ayina kirungo kya ricinoleic acid ne stearic acids eziyamba ku mugaba kachofuna omufuno n'obutto n'omugata n'emmwanyi ofuyiwako katono amatonda nga 5 ag'emmwanyi n'otekamu ekijiko ky'ensogasoga n'obitabula n'osiiga ku mugaba era ensogasoga eyo etuyamba nnyo naddala abalina skin zino ez'abaddugavu kuba bw'obeerayo ng'okola katugeze ng'abalimi omusana gukuyitamu nnyo abakyala abambi oluusi ne baddugala n'okuddugala skin neddugala osobola okuddira n'ofuna butono w'ensogasoga n'omwesiiga abazungu bano kyolaba beesiiga kye bayita sun cream abamu tulowooza nti oba biki ebyo eba ensogasoga etaasa obutafaali bwaffe obutookebwa nnyo kirungo ky'omusana oba amaanyi g'omusana ge bayita infrared ago agatera okuleeta skin okugyamu patches ebibombolabombola n'ebintu ebirala bingi nnyo ensogasoga eba esobola otutaasa era ensogasoga eno eyamba nnyo ku nviiri naddala ku bakyala okuzimakinga thick n'okulaba nga zikula mangu ojja wegendereze bajjajjaffe balina olugero lwe baagera nti alima ensogasoga teyeewala amayiba lwaki nti amayiba gano galya nnyo ensogasoga kyova olaba amayiba gaba ganyirira n'enviiri kugamba n'ebyoya byazo z'amayiba ebyoya by'amayiba ago biba binyirira nnyo era bikula speed ojja omanye ejjiba omanye n'enkoko ojja kulaba mu wiiki emu ng'ejjuba ebyoya bikuze mangu kati ekirungo ekyo kiyamba ku mayiba okulaba nga ebyoya byazo bikula mangu kyekirungo kyekimu naffe kiyamba ku bantu enviiri okulaba nga zikula mangu kyova olaba castor oil buli muzungu naddala abo abatambuddeko obasanga nnyo n'akacupa kaliko castor oil etuyamba nnyo naddala abalina enjala ezimenyekamenyeka abamu mwoza mu sabbuuni butono w'ensogasoga oba amanyiddwa nga castor oil osobola okusiiga ku njala zo n'abatera okufuna infections mu njala oba ozigobye bw'omala okwoza nga weeyisaamu kabutto k'ensogasoga era naawe ow'enkyakya nga bbaawe yakukoowa oba nga omukyala we yakoowa olw'enkyakya anti buli kaseera oyuza amasuuka olw'enkyakya osiigako onyoza ebigere byo bulungi nnyo wali ebigere n'osiigako kabutto k'ensogasoga n'owona enkyakya mu mwaka guno oba mu kyasa kino omuntu abeera n'enkyakya kiswaza bantu tutagamba era ensogasoga eyamba nnyo ne ku mabavu waliwo abantu abatera okufuna obuzimbazimba mu bugere n'ebigundi bino nga bikaluba biringa ebikalakapwa okugonza skin eno ey'omu ngalo osigako ensogasoga nawe omukyala ayagala okulaba nti buno obukowekowewo oba eyelashes buba bunyirira osigako akabuto k'ensogasoga nga bw'olaba egundi bwenyirira ejjuba kyekintu ekinyonyi kyasinza okuba nga kinyirira olwokuba kirya nnyo ensogasoga naye naffe tetujja kulya nsigo zennyini omukenkufu akuyiriza akabuto kennyini kosobola okukozesa ak'ensogasoga n'oba mulamu ebintu bino ekirungi tuyigiriza abantu obikola kati nga ono obutto w'ensogasoga kyangu nnyo ekyuma ojja wano tubiina wano ku ikotooliyo ate nga tugenda nabbi bafunira ku Sundowner omwezi ogujja ogw'ekkumi nga 28 gye bayita the great Sundowner ojja olaba ebyuma byonna ebikola perfume ebikamula butto zino zonna ziretot stand ezikamula ebintu kati ensogasoga ng'eno tewetaaga kyamaanyi nnyo abantu baziyina eyo oteekamu buteesi woti nga ekyuma kikunyigira kabutto ng'omaze okukola butto ow'ensogasoga osobola n'omupaakinga n'omubrandinga bulungi nnyo n'omuyita castor oil n'abanga wa mulungi nnyo nga talina buzibu bwonna gy'oli gwe ayagala okuyiga enkamula y'ensogasoga si kizibu nnyo ofuna ensigo zino n'ozisiikako nga bwe basiika emmwanyi nga bakola kaawa ozisiikako bulungi oba baali basiise ku soya embeera yeemu osiikako bw'omala okusiikako ensigo zino n'oziteeka mu kyuma ne zinyigibwa ng'omaze okufuna butto w'ensogasoga agenda okuyamba gwe ayina yazibikira enseke omusiigako bw'ati n'oteekako ekiwero ekibuguma enseke ne zeggula gw'ayina ebiguuna ebisente ezo zonna infections ensogasoga tezimanyi kubanga ensogasoga zaabu olaba ne kabaka oba mukyala queen akyasinza okunyirira mu nsi yonna gwe bayita Cleopatra yali yeesiga nsogasoga gwani ateesiga nsogasoga ng'ateesibuka wammwe nga bwe tulabye ensogasoga olunaku lwaleero ffe abaffe Prof Bioresearch tetukoma bukomi kukola nsogasoga oba butowe nga gwe tumanyi nga castor oil naye tukola n'ebintu birala bingi nnyo nga bwe tuzze tulaba sukaali w'obutonde stevia jjukira wano bw'omugula tukuwerako n'endokwa ya bwereere omudalasini gwaffe guli obuli obw'ekisama obugoba oluswe waka nga ate bukoleddwa wano okuva mu middo gino egy'obutonde byonna tubiina mu bungi nnyo osobola okuyitako ku ikotooli ekisenge 152 n'onoonya Prof Bioresearch ku level ey'okubiri n'oweegobako obwavu
jukira nti oli yakugamba teeka ssente w'olaba nze nkugamba teeka ssente mu butonde tojja kwejjusa.